Coming Who up. brings the idea and kati? We are Jose, there is CB, there is DT. Kuliko nawe no gamba nti katutule. Bajite tuli bulala. No, katutule mu video bweti. Chajja na chali nti byomu yajja na account ye na character ye. Kalatenze eno najja na basombo wanyo. Mpita defense kati linnya lyange jjukira yali bayita Archangel. Ninyange zungu nnyo. Alizibu nnyo. Archangel ate wali wali Nigeria waliyo Mark Angel. Nga walowooza nkopa ki? Nkopa Mark Angel. Kati awo nzijjukira mu biseera bya Jose wagendera ebweru. Oyawangula award. Jose nanga mwana wandikyusiza ki? Linnya. Bana kati nentuka nenjipomitiza amaone. Getting confused. You like Musira, your name? I like my name. Kachupa era ne gwe natoka onamanya nayitako MC Sirimu Kachupa, nayitako Mushikimusi Oaka, nayitako First Staff X. Awo nona awo nga sinakulaba awo nenga nchago balinye. Itako First Staff X. Ndi sure awo no inakola na interest of kaka enjo kati awo ngali ndiba tabula ndijoze na ngamba mwana nonya yalinya kati ate nenda banga sina linya sina character musiramu osegera yade dididi naye musiramu ina character jitula musiramu pastor ina character ya pastor nze ndete character ki Ejjamu Archangel ate nge chicha character ina kibezamu paka nimagana yo laba kinya kali kansa ko neite ki aka Nemagamba era Justina linya ngenda kweyita mala neeyisa amanya nembalaga account zange zo nezeze walanga wansi zile taga neeyisa amanya tesa kweyita First Affix bichi yana uzi aluzungu. This is Archangel the TikToker gwe mumanyi tuli ku TikTok journey ye kati. Kati awo ngenda mwana company tempita ngamba kanchite era kye kyantesa ne ata yange eyo cause naina ne dogo gwe nali nina mutazusi Zusi ya charge ina nenze otandika okukola content ono ngoina simu ki? Naina ka iPhone X. Sente zaliwo. Sente zaliwo. Ati masape bimbe nagambe kola ku TV ya X najigula nga nchali ku ka BBS awo. Okola ku TV ino kwambala obulungi opunyo obulungi like you give bamukona akasente akatono kala akakutaasa chokanga toka ina ate nga tokayina mukwa kati nagula X era mukuyiri bebe byamasimu biki tandika na X nekwata ne editingira nabiranga ku YouTube nefuna mukwano gwange Beka nga ina iPhone 11 kati mbandi awo ku TikTok musiramu nansindikira message njejanne mbozi kati otandika okukola oli mukola kati wenzija ku serious content musiramu ansindikira message angamba bro twandikoze by that time musiramu yali yakyakola ne Mickey. I think yamaze okola videos ne Mickey nakomawo nasoka na ngakyagenda ewa Mickey. Ngakyagenda nga bakyakola ne Mickey akusindikira ka message tukole mugamba tewali buzibu koji kyango nkumanya you have no bad energy kozi ngo muntu yakulaze iki naye omuntu anagembwa mulagembwa naye omuntu toyina bad energy mugamba jangu sina break mugambira tomanya oladero nze munsi eno nze mwana ntobye nnyo okubeera wendi oba okufuuka Archangel mpise mbingi nnyo nina abantu bendaba nga content tamulina nya search aina mu video emu teyakuba nya search naye ate nakyuka nogamba no you can do far better uba osigadde bano bakuyamba naye nga alaga alinga nga atuuse nze era nze era eno mulabi wano tekikwewunyisa okunda mu kikuubo wamwe wino nga nkwitakawo nga njiriba mba noonya ki kijja mba noonya kansa ya koyi musiramu ajja tukoze mu video awo tukoze kati yagakuwewa munno tugase byo musiramu nga nze mukwata Beka yanga yatukwata mwita Beka US ani editinga anti awo fena twali editinga fena kusimu kati Beka nga mpa iPhone jo nze nga kinyangwira okusharinga musiramu nga ina dokomo ina kudda kuzenda bicho shege abatulaba webagera ku dokomo simanyi oba mugimanyi naye one of my alumni abela alumni baba banji ba alumni naye
nakwata esimu gye bayita Aquas nange nakolako ng'ogina wandabako anti Docomo kati atawo mmanyi oba wandaba ne Aquas kati Docomo yesimu ebuzaabuza eyinza okuwa Docomo emabega kusandikira kuliko Aquas waterproof okiteekako mazzi boti neryoka egamira magamba teina sipeeya alona simanyi oba omanyi oba onyi simu ya Aquas oba Docomo tuwe komenti yawo musiramu alina Aquas Docomo tubimusindikira ye editingira ne editingira kati lumu tutuuka musirama ngamba manyi pakino ate atokolaki togijjaamu tuzanyeko nga togirimu ofune ate endala nenteganya temusiraamu azze kunsuula anzijamu atayayizange zikubye video yakube MTN abantu gye bamanyideko yabagamba wakabbulu atangamba njejjemu nyambala eki nyambala nemugamba musiraamu nedda ate twakola video ezi nga sigirimu nemugamba tobifiiringa nga sifiiringa musiraamu tugenda kati musiraamu nanemerako nga tekijja kukola musiraamu kati mu kutuuka musiraamu akalango ka musiraamu akasooka kaali kasesa juice musiraamu nemugamba kale nalina mutawo nga kangene muditi ndabe funa ekyokukola kyenakyusa nengena muditi nga nenyambala eki kati olina okirowoozaako tekirowoozaako nenfuna ka bascot kati ka bascot nenkafuna wakafuna alinamu akapale kange akabbulu ewaka nengamba awo ekikolamu oba kinabanga naye manyi kigabeera jento enkwata bascot kajika omayibire ordering ekintu oba noira ekintu ku ddami ogenda okyambalamu nga kyanjawulo kati bascot nalaba kyali nga alina omubiri nambaleka bascot tataddemu saati ngamba bino biggwa nenfuna bascot nenjigula nengula n'akakofira nenzija ewaka nenfuna akapale kange kati nenyambala akapale kange ngamba musiraamu oli wano ngamba yabali makeere bagenze kushootinga fact awo nga tuvudde ne ku beeka awo kalanga kasoka musiraamu akwasizza Fadix ajja kola ki era mbadde ngenda kubuuza Fadix mumufuna mutya ajja kakwate ya musiraamu yali nga alinamu connection Fadix nga akwata Miki yes agifuna natandika kati mukakwata bangamba yambala costume nga musiraamu afunye costume yambala costume yambala ka bascot naye nga ndate kiggwa kyenabe sikyeki sijalina omubiri naye nga nze ka bascot kanyambadde oli mutono olinga nze webale nnyo olwatumaliza ate nga aliwo ekyokukola gye nazanya mu Fadix nankuba ekifaananyi ntegera ku Facebook nekidduka agamba costume eno omulamwa yakinkuba nga gwasongoza we bati ninga musiraamu nanga ne costume ejja kukola ki ejja kukola labira ddala ogamba musiraamu ono nengamba akangene nayo nenga ngenda ne costume mubiri yange eri baawo togita netuka video za musiraamu ono zikuba nengamba kate mama nekubye nenteka musiraamu nga nzanyisa eno ewange nga nzanyisa eno kati awenzanya video emu ewange nga njambadde nekuba miliyoni kali akalango kakuba emitwalo 2 oba mwemeka neyakuba miliyoni nengamba kati sikola ki sita kati wano sigita kati awo mba nvaawo tuba tukyali awo CB9 boxing nangamba manyi olina costume yeeri nga manjiina nti jaka tukolemu owamajje abasirikale bikyali tugenda tukolamu video ne CB nga njambadde eri naye nga neno okola ki ogirina kati nebitandika okuddamu okumbuzaabuza ngamba bikubuzaabuza onoonya costume kyentuufu nkoze video ne CB mu star okitegeera CB awo abaludde CB naye yayita n'abaluula bulungi ali mu kujjirira naye era nga olaba omuntu akusingako by that time it was Mickey on top, yes. Then Mickey then CB Mickey Jose nga bebalika kati CB nga ajjabuzaawo nga akyali mu sati ya green awo era twakubamu naye nenkuba kati na CB tukube ne CB era abantu bagenda kundaba nenkyega ngamba kati ntandise obuzaabuza ki abantu nera mukama alina ebintu byabiteekawo nakuba ne video CB video zalinga 3 kati jo kusomero linsoma pastor ngamba
pastor tukangamba akachirishita batwalawo ku following ni pastor ngamba chirishita Jose akwagala pastor amanyi Jose pastor agenda nga Jose nga shooting nga tezi video te like talabikiramu video ratuka Jose akwagala ngamba olimba nawe gawani mfuddeko nonyako mbozi ujonkulaba kuneno ndeka twevimba dda ndeka osekeera tonsekeri yondeka mota kati mba ndi amusiramu nakubya Jose agatwaka shooting mu kuroki video bambe kapasta kade katufu kati tutuka ewa Jose kushoot tasuka shooting na ile satu tasuka and shoot satu ngande tubao ne cyayamba like yari je twait my wa just yeraga ne yari tukachia cyatu yamba anti yari atuyigiriza system ekolaki ani Jose kati ebimwe ekimo nizo dero inzo okunkole kintu wano ne nkujajingirawo true nengo inacho chomtereza amoro kulaga how the thing works chino kuba chikola katwa mashoot satu ngati tumala transport wafe yani tulikalakasa amwana n'amusiramu tumaze shoot satu shoot turabika my excitement jole kabe wakano bagangize shooting ako ne Jose Jose bamumanyi olimba Jose Andy Road olimba na weeks ya pasinga onyene ama weeks billing atwa laba tokaji nabalimba kati abayokuna musiramu alabikiramu musiramu yasoka alabikiramu nko naawo musiramu nalabikiramu pastor nalabikiramu kati nze nzija nange nzija nzija naimva na mtown kola nga ntunda biskwini gadi awo ana msajja wange aka enje just musanze namusanga ko nemijozi bale nze njiri babuli kimokundu tuse ntusao waloga bamita Bashiri bali balese one gage totenka na ibe yaita rasta ni fly rasta kati fly rasta video ya Jose yahitenyera video gendozi ya single kumpisa ao na kumpitanga kumpita defense EMP yo mama ni akagira bakondoza yakukwave mpiza kati bagamba fly rasta je achikole ki azanye yalino zanyanga defense agitulemu nemulema nebaji like nedam nebajidam nekola ki negana nenga bande bawawo like nekumpa mukisa nenga chaka bananga bachantuziza katebe nadamo gokuna nekola ki negana. We are talking about this inti katiba Jose baina account ezitambula baina account ezitambula ero video ndoze ya mwaka gwedde mwaka gwedde awo January awo bampa bangamba jango kikolemu ne baga tukise mdriver ni ngamba tetuchenje tulina bude baina je badduka nimugamba kale main tekyali kyakuba mpi olige bamugamba berenga defense nengo mukiki omukambwe kati oli yenga mu mukambwe watatu kana smiling ayo munyumi akola ki naseka nimagamba kadenze bichanga bela defense kale nganze banzi jane moyo character ngasi gisanira anti siri munene si obeshegera nembagamba kale katatenga tuna defense kuchawo chafe ngaka mutono amita mutoro mutono anyo mwenga aina munaka janja ngakuba mu MP okay nzoro ngamba bugambi echo ntikali ningamba Bashiri kwa Bashiri gotasuko kuba nimugamba ngenda kubuka kube mwaka yawo nti tewali buzibu kale Jose tugamba ne mwana ne achayogera gazembu kasasiro nyatereze cyaro ki nembuka kusengezizi kwa Bashiri oro kajozere yaite kachijoja achisofu kukachi ujakola uyagamba ujakola yale akamininga ale katulwa muki nti ya tichali mu script yale kichali agamba nti ogenda kola na yate mu shooting nibachikwatira we bale nnyo ya ojakola nitugenda kati mu kugenda tugwa mu pastor ogwa mu pastor ni pastor nene nkola ki nomocha oluyi kati mukutukera ne kati ya skit yale gwanga landlord yagenze mbayaye kati yansokayo nabala ntiki bayaye kati nze mukuntuka
fukera mfurayinga ndio balibo namba ama nenkubo omuniga era ate muniga nemalayo. If you know that video, so watching message manyu bulungi. If you don't know that video, you should go check it out. Olabe. Kati osanga abachakala. Ntandise ne bachakala. DT omulina. Weird pastor omulina. How did it feel nga you oline Jose? First time you on set? Okay. So man, chichirozo change chinali ngamba. Makwanga ngola video. Guyo ina account yo. Ekuba views emanyo kuba ne sidika ne kuba ne sidika ata yali sirikidde ddala awo ekuba views 5 likes 2 likes 10 okikubye nnyo ningola video guy Jose giteekayo video dakika 5 nolabyewo likes nga ziringa nga mbibino nga nano guy kyakateekawo abantu osuka bamulayikinga ekuba 3 mama dakika isaawa ngola abantu 10 ogamba naye kiki kino kati yatenze wange bakanveyo kanfuka singenye waki eba Jose era ntukikola. You come up with an idea mugamba mutya nti kati who brings the idea nti kati we are Jose, there is CB, there is DT, kuliko nawe nogamba nti kati tuule bagite tuli bulala no kati tuule mu video bweti Chajja nachali nti byomu yajja na account ye na character ye. Kalatenze eno najja na basombo wanyo. Mpita defense kati linnya lyange jjukira yali bayita Archangel. Linnya yange zungu nnyo. Alizibu nnyo. Archangel ate wali Nigeria waliyo Mark Angel. Nga walowooza nkopa Mark Angel. Kati awo nzijjukira mu biseera bya Jose wagendera ebweru. Oyawangula award. Jose nanga mwana wandikyusiza ki linnya bana kati nentuka nenkipomitiriza amaone getting confused. You like Musira, your name? I like my name. Kachupa era ne gwe nazoka onamanya neitako MC Sirimu Kachupa neitako Mushikimusi Owaka neitako First Staff X awo nona awo nga sina kulaba awo nenga nchago balinye itako First Staff X ndi sure awano inakola na interest of kaka enjo kati awo ngali ndiba tabula ndijoze na ngamba mwana nonya yalinya kati ate nenda banga sina linya sina character musiramu osegera yade dididi naye musiramu ina character jitura musiramu pastor ina character ya pastor nze ndete character ki Ejjamu Archangel ate nge chicha character ina kibeza paka nimagana yo laba kinya kali kansa ko neite ki aka nemagamba era jasina linya ngenda kweyita mala neeyisa amanya nembalaga account zange zo nezeze walanga wansi zile taga neeyisa amanya tesa kweyita First Staff X biki ya nayo ya luzungumu nemagamba enje tulijeko tuyisa neite aka chikitanti yosina aka kanemwa abantu chi bamanyiza mbenga mompita nyomo ki video era kitwakola nga video zifuluma nga they emphasize the name Aka. We mubera mwena mubera mu a script writing a script or it just comes as an idea no gamba you know I have this idea so kati olabo otya role neno fete tuina waandika script yadde kai tu chenali era je tugena amaso tugena beta because test yange jatuke tama abantu true that nti I need the also kumpa test anyana aka yakyusiza mu yalese kanu ngawe kibira mbayimbi era kati mu writer naandika yo something else ekimuswetinga kati nange nacha nti tuli bulala it's a group of content creators tuli chali writing yaba Jose yatunafe twalisangawo like sanga mba Jose it's a group of content creators tatuna awandika skit it's a group of content creators na yete tosobola ku accessing atuli bulala just there and then inti onave nayo bugenzo bumping into tuli bulala that can't happen because now it registered era tuina manager affe edwe landlord era go itamin kesobola gala kujoinga tuli netuli bulala chenajagala we want to it's open ebyo nesoka nebiva mbuno jangu or like it's open to an open talent but yeah nti wetulaba
nti bambi Jose kye mwagalako his sports talent najiraba nakuwa platform kati kibeeri gwe kugikozesa gyakuwadde okufuuka kyokola kyoyagala ewe kyali kwa nafe era tulaba bulabi we can work together we can work natuwa na katinga okunkwata nampa audience ye koleki ndabe kati kyali erinze okukola ne Jose abo ku disappointing audience webale nnyo kati ekyo ekiri nti kale ku Skits bulema ina page ye everyone has his own page nti musiyama ina page ye era boyagala aka omfuna kuki tewali nti no ogenda kufuna tuli bulala nti njagala olina kujja ku page yange nti you can contact nganze pastor Jose nga Jose musiramu nga musiramu just wali kiri kitugata ati kufumba abantu twegata tufumbire abantu ekintu webale nnyo ekisinga nti nze nina character gisigenda kumatiza kunyumisiza ya musiramu jagenda okola ki kuzanya nti ate twegata kibeera maki kibeera masabu just chetuka ku Skits ezo mama nina idea so ngasina gikwata so gigamba mu musiramu njigamba mu pastor njigamba mu Jose like when njigamba they fine tune it abantu webabalaba nga muli bangi simanyi kikiyinza bajjira but with me if I see a group of you oluusi mbeerawo ne ŋŋamba do these guys fund mu obeera onogamba nti kati mwe mwena Jose ani today it's me shooting oba mufuna olunaku ne mugamba nti olunaku olwokusatu we are shooting for this one olunaku olwokuna shootingira ono olwokutano kiba kitya your timetable schedule ya mwezi ziba zitya buli omanya olunaku lwa shooting okay buli omanya olunaku lwa shooting twali tukikoze bwekityo nti wemba shooting ku Monday bonna bajje babeerewo ate kulokubi tugende wa musiramu kulokusatu tugende wa pastor wiki yonna eggwayo batwa tugenda shooting wiki yonna eggwayo kale twakirabamu nti besides content creation tulina emirimu emirala exactly awe mbadde okujja tuba tusse wiki na si wiki tuba tusse kumpi obudde bwaffe bwonna because 24/7 tuba tuli mu content creation tuba tugenda kukola kirala kati ntugamba nti wemba njagala skit because nitaya shooting Lwakubiri oba Olwokutaano wemba njagala skit ng'erimu pastor so mugamba ne nga pastor Lwakubiri kola ki wemba yange erimu bonna I communicate magamba kati mu wiki eri nga 10 na bweziti embetaga nogibawa ne bagifine tuning nga ntugishooting like olo bajja nti bajja kolo nakola ogenda obeerawo omala otandise okikuba bwoti Nalonga awulira atya oba Nalonga abeera ku simu ye ascrollinga bwati agamba uno mutabani wange era ndozo ategeera atya nti kati okay yategeera bulungi oyandaba ne Land Road kwa Land Road bamutegeera dada abakazi abakulu n'abantu abakulu olwo mutamivu yajja these are skits mami zayogerako avudde mu lukiiko eri person togera ne maama ngamba nga ebagenzera kuziika ne wakatamivu kabasumbu ambu none katandika okogera ku mukolo biki nga naye mbwe ludda abatamivu babogera amazima biki watamango mukulisaayo kale njya nayo sikiti nenkola sikiti nga omutamivu azze ku lumbe bakabira omulambo nakuba omulambo nagamba ono nga weyagala nono nekyamuse nekyamuse nti kikyamuse ng'ate ekyamuse siriimu kate nga mukazi we yeyagala ne chairperson nenteekawo keosaawo naye nenkikola sikiti kati nane gye nakola endala gye yampa yali yalumbe ndowooza eŋŋamba ebyalaka oleraakayi yo yakyogera bogezi twayogera ku basezi bikyawe bali abantu ojjukira waligaye abantu bokyeka bakamanyi geno atunda pirao okyo nti bamuliireyo oba bayitayo balakayi abagenda ku pitching egamba pirao yakakola eno original sound copyright yago wayinizo mugamba yakakola yenyinyini bamuliireyo kati ngamba ngamulimba nga bituufu naffe batugamba ate ngamba ate nsokolawo olumbe
nenzija nga ndi mutamivu nembawo ennyama mba ennyama yaki abantu era egyo nakola nenjikuba ne hash poppy nenekola era mbadde ngenda kubuuza ku you've worked with a lot of people but besides gasina gende mami akusupportinga she's been supportive all the way through bano baganda aba bakulu bakula babulira bati basoka kati abamu bamujukira basoka ne bandaba nga ndi mukozi jukira family yafe nayo abakozi ndi mukozi naye nga balaba nti am diverting ne bagamba manyi kino kyenkola kyenjagala kino kyenkola kiyinza okuba nga ate shortcut enzigusa ku kintu kyemwandiyagadde ate mbeere okitegeera nti nali awo nga ndi muyiri bimusite naye tandika njiriba screen guard biki naye kati omuntu okutuuka nga nina gadgeti zange zendeeta okitegeera ate I have my marketing platform eriwo ate nga abamu baginoonya bunoonya webale nnyo omwaginoonya bunoonya nti kino sibakola kino nentanisewo akagadgets yandibadde yana views bbiri kitegeera kati kyekyo just nibagamba just mungumiikirizeemu wekinabeera yakiganye njakomawo era ntandike njiribe kyomukuyiriba nze nemanyi ndi wano oli wano awo nange nkutera mukono oli wano era abatulaba mwenna ku Brand Skin YouTube channel omusajja ono mukuyiriba ali wano Kigalo so TikTok ogiruddeko it's not so much naye byogifunyemu emikwano na biki n'ebintu bilalala naye you've worked with a lot of people besides batuli bulala oyinawo abantu bogamba man if it wasn't this I wouldn't meet this I wouldn't go here I wouldn't go here singa banji yatila abantu emitima emulungi abantu biwasanga nogamba noli sumusuubira nze kati nze nandisanzeewa ani Yasini muganda wa Miss Kigundu nze nzaani abana appointment mu office ya Miss Kigundu nandijejewa singa nali mulago singa ndi mulagaawo osegera kati TikTok eno kyenyambye yafunyeko Yasini nti is a good friend musiyaneka message netu nze muntu okala netwogeramu sozo nze nandisanze wa sozo tukole katola nekire bayita abantu bosanze lwa mutima mulungi nze ndi awo mbandi awo ngendo laba katifike Gaza mozi afike Gaza mbandi awo kama wanse obomanyiyo mu nsoba awo nga mu lufula bantuma balina emizezeze oba nabato batumenjaga bantumenjaga bagamba nedda nze sikola ki bankuba kati mukunkuba nangenda nkaba kati mukaba awo biseera nze nakizina figaza na musikira awo nti figaza awo yali balingawo nabo twali bavubuka awo kati lumu mba nsule wakojje kazo ngenda ntambula ngwa mbaya iPhone X yange njina iPhone X yange tebagitwala mugitwala nze mbagoba obalemerako ntuuka ndaba bayiwalwe eggaali bamuyita DPC Peter Kasolo kati Kasolo juka nalinga solo nga mmanyi mukwano gwa chiwa chaliwe nnyo kasona ngamba bampitanga mulongo abo bonna mulongo kiri kitya magamba mala batute kibote abane abagitute abagitwalide wakazo kati ne fikiga kati DPC nagamba tuke tugifune kane mugano gifuna na ntamo ko bafuna chaka ebyabo ne Gaza muganda ntwagena na Gaza na wambagaye mubaweki mwejuguliriye tamanyi simumanyi mumwejuguye nampesi ne bagimuwa ne ngamba genda nti ene dembe gitwala eno de bugibasooza ne yali tamanyi naye nagamba tugende ki tugifate ne bagimuwa kati nziramu la afiki Gaza ngakubya akayimba ndi mu chanyu nawe fesa Osoka na omuntu n'omuleka. Wana fese no. Fese no ninawe njiraba. Namba okay katono musajja. Sijja bimugamba. Yana figa tamanyi lwaki namwagala.
tamanyi kye yankolera ki cause naye kyakatanzijjukira kwa budde wali bwakiro nenze namujjukira cause yeka gwe nalinawo mulweyo rescue omuntu ekintu kyasobola okukola n'akirabira ddala nga kati ye ng'alaba kitono naye ate kubuna kintu kinene nnyo kintu kinene nnyo kuba akayimba kene kayita okaya Africa Gaza nze simukoyako challenge nampa sente tone yali azimpa n'eŋŋaana nti andikulo he once helped me esitegeera era mwagala nnyo respect Africa Gaza okubya obulango bungi for people Oinamu challenge wali osisinkanye n'ogamba nampa akalango ke namala ngamba say I've not delivered it well. Waliwo challenges ezo zange n'ogamba nkoze ku bintu bino naye ono client yali anzise within content. Chairman yali within challenges wabona challenge bokola ayimbi bagamba kuwa challenge. Guy yajanga ina mu sente zaawo nga tukubyawo gajja he was offering 1M per person kati guy nze kuva dda nkimanyi nti you talking about 1 million a challenge that is 30 seconds yes or 45 they amuyita Amos Lovins. You people batamanyi TikTok. Listen to the man omusajja jayogerera just for 45 minutes. That's 1 million. The sentence is singa ku challenges. Bamita Amos Lovins. Sana emwera bila na yeye amuyimbi achayimbe era oyo mumanyi Amos. Kati ya ina management. They were offering 1M per person. Kati nolaba kati omuntu obaddero era nekyo kigenderi eri abayimbi. Wawera ng'ompadde project. Tontegeera, let me do what I do best. Ekyo kintu ddamu kibagamba abantu abamu tebakimanyi. Kino kigamba eri bayimbi if at all olese project yo ogireteddewo omuntu ng'ogwa gimuleetedde tomutegeerera muleka akole ekisinga ekyawudda. The best of him. Kati twatuuka ebiseera ebyo nga mulimu kuliko amazina biki kati Amos bambi n'agamba natugamba tukole ki mukole mu challenge ne batuwa cash waffe bulungi tukola challenge naye nga mazina okitegeera nava mazina account yange eri based on content okitegeera nenva tukola ki tugikola bali basanyufu ku mutima ne Fadex netugikalalinga tukogipostinga muganda wange ng'emabegako nakakuba video eri mitwalo 7 eri lumba nemposting ya challenge yani ya Amos na challenge paka na kadindoza tujikeberako ina likes 2 ne Ruvana Rad kwa mwaka guri gwede yamala wiki ina likes nga 2 mu ostegera amala wiki ina likes 2 mu ne buza chi ostegera sento jizide naye like you've delivered the service ne kumutima ulira osegera tikyandibadde ki tikyandibadde bwekiti oyina ati ate mwandi kitadde webale nnyo nti wemba project yo ngamba arc do your best. I want people to know this. Yes kati ate kyatama nze kati nze era wampa project nji actinga basing on sente zompadde I'm a comedian and I'm a content creator. Murimba lwenyinyi moyiza ki content nengo yosigala kuki kuluyimba just ye mubulango kozo bulangera alanga kugambye nti ologayagayamu ne banno just challenge nakafuna olo twafunira akalango mwafuni akalango ku sport noja muri costume gaina agamba njagala kala toketekedde oyino kola ki kakola oyino yiyiza wa toyina budde ye challenge yange ne pastor ndoza twafuna akalango gainga ayaga tuyize wao munfa and tuyiza tufulomya video. I'm going to look for pastor, weird pastor. Ngenda mufuna because your good buddies, your friends from all the way from school. Ngenda munonyako. Besides tulibya abebweru sinabakola ko nnyo nabo nti nyikide content because yash pop mweta gukola na enti tunyukire obulema jeyo nti
kiri eri nti akakoze ne Yash naye kwali Yash says bino bya freestyle ne Yash kwali all content creators ndoza neta okola nabo because you need to mix up audiences. True. Kunyumisiza abantu abantu abalabeyo bagamba nabi nebintu bya TikTok bintu byangu nnyo mutasobola mugamba ki amanya abantu babalabeyo n'alabayo video magamba nange kino nkisobola but it takes good time like nachi kyosobola omugamba n'ogamba kati mwana blood olaba oboyi na this atandika na TikTok oba yagala kwa content creation TikTok ziri nyo bili wawebera expensive wawonebera nga inakozesa kyo inawo nti natandika ne kwasa iPhone X eyo nanze editingira ne kati right now tulina ba director of Fadix waliwo On Shoots waliwo Pentagon waliwo Brand Shoots you naming them bona ngenda kugezako baleta balabeko Fadix Owen anayo mugogambe mulala Pentagon tata chimbo waliwo ne Brian wone Omax Shoots yeah kati obera ngotandika yena content creator atandika chobo sokokola you have to give content time chobo sokokola leke chibinyo kubanze nange nakikola chibinyo kopa ekintu ky'omuntu okuchoza if it's all kubo kuchoza wakangaze ubachikwata ku ataya wachikwata ku content cause chinchogera batya nti content gwe tukola yena bamukolako true bamukolako nti n'enyimba ze bayimba baziyimbako bikinga kyo bayimba mu luyimba bakola ki bachimbako naye wali kibayita copying and pasting stegere nti oba ofunye skit ya Dero nolamu idea jikwate idea zimbe yo idea in a different way not this nti Dero aba yakoze bwati Dero agenze nagena nagula chapati najirya abajirya negwa nange nenjikola nengula chapati banjira negwa tinedda ostegere I have to divert it in a way nti kibere kinzo kubanga kye kimunga idea najije ku Dero nenge change kirala munyo nti omuntu anakira agamba these kids are quite a different ostegere bwe kityo kati yena atandika bese nze kine kisoka kiri kunze echa ataya cyangwa atayo be unique bagwe ekikuwa emirembe ekirala kopa muntu nyakijja kugaya mita Brain Jota ninja akola ko naye Brain Jota Nigerian that guy, Nigerian guy this guy yali amukola munga ne costume yita Brain Jota Junior guy ya trending anya ku Instagram bana guy na agenda mu kivuru kyembu yatondo bapikiye nagenda mu kivuru alabe just Brain Jota naye mu kivuru natubya VIP natura Brain Jota yali amanyi guy elamo naambuka ku stage amwakazida na haginga nakaba bikiyo na Brain Jota ngamulaba namwahaga biki Brain Jota okwaza kazinda namugamba nkumanyi naye byokola tosobola vaayo ngokola ki kyenkola era nti togenda beera kintu kyowandiyagadde beera ogenda beera nze nti bulala nakola balaba ki balaba Brain Jota webale nnyo balaba munze namugamba era nze mbadde nsaba just tandika okola ki kola ekikyo tandika okola content wo okola ekintu nga kikyo kiunique nagamba he was willing omuyambako atandike like career yenga yes n'envidia yali akoze nga za Brain like everything ekipale biki kopera ddala guy nagwamu amaanyi kyamalamu amaanyi kweyo stage naye kyali kirungi era kyali kituufu okikola kimugamba cause era oba oyagala kukola kya ogenda kujjanga akabakola benga togenda funa space kujjayo kyowandiyagadde kujjayo nti akawengwa nawe oba ogudde okitegeera obulamu bwo mutambuliza ku aka kyo just mbagamba nti kola kikyo be unique have patience kyokyo kyobudde ekyo bambi
Abana tebalina kituufu oyogera ku kyobudde I've seen you doing what you've done. Olaba tuba tutuuse mu buno obudde and we at least celebrating you. Manyi kiki kitegeeza. Omwana ayagala atandika enkya agikubirewo ekitasoboka ayagala atandika nkya ayakoleko nejeze kyakala ekitasoboka nti nange ku page yange na video za Jose ntono okitegeera abana ate natuka nanyiga abana banyigira ddala beeraga yanvimba yankola biki ekyo kati kale oba nkugamba ki oba otandika ddero ng'oli muyimbi ng'oli muyimbi otandise ogamba nina akayimba kange kamu okayimbe leero enkya n'ofuna kolabo kangeze ne Burna Boy n'ogikuba kale omala kolabo ne Burna Boy olimba tegenda beerako nga kayimba ka Christmas nti buli Christmas ka Christmas bakakuba buli Christmas si buli lunaku tekagenda tegenda beerako nti oba otandikidde wansi tomastadinze maloboozi tolina kyokoze otandise nani omusajja munene ne musajja mu Nigeria kale waba kuwadde kolabo kyekiddako tewali era ogenda kudda n'okuyimba no tamanyi kuyimba cause dero wanda mukutandika natandika na muntu yenna tandika nkola nganze oba ina timu gitandike zimba legacy okuva eno sigamba mbuno oyo liye yamuleeta okitegeera Uri amuleta nti ngaona ba anti and we are sitting here just because of your efforts. Webale nnyo nti kitukenga okola kingawo kyanti collaboration na collaboration wogireta nga bagamba manyi collaboration yo no manyi si tukate ngwe tukeri okole nga ogise collaboration si tukali okole nga bachita featuring ekitegeera tukenga oli brand otuke bantu balaba skiti ya aka ne bagiraba naye nga mwoli ne batakuwaki bodde anaddeko musikiti ya aka okakatsa okitegeera ntikola to that extent nti wentuka ali eriye naye abantu tebatayina budde abantu tebalina budde tuline omulongo kato ak angel gemanyaga matufu naye abantu abasinga manyinga ak era ndi wa mukisa okubanga interview eno we've conducted it very well. Ak tubeeramu ne challenges ezenjawulo mu bantu bemukozesa oyina wantu wemutuka ne mugenda ne mushootinga straight luwero nolabanga you going from town to the village you pay for that all sente muzijjawa kwa bantu babala bagamba ne batikitoka obayina sente sente bazijjawa ak sente muzijjawa kati ekisookerwako nze kati simanyize kyaka nejemba TikTok nejemba TikTok wanena nti obeera content creator olina platforms zonna o platform ezisasula TikTok esasula naye in a way that nti yesasula etya na Uganda esasula nga ofunye kuba kalango osegera nti funye brand bweti ngambe njikole ki njikola kana nembagamba price yange libweti nebweti based on this and this osegera wenfunya mu kasente ku TikTok na kati walo Twitter sasula ads webale nyo kati inaye kati nze nganze mainly obwera agale kirungi bagamba muzungu agamba class attracts class webale nyo nti obwera kirungi kitekemu naye ngamita sauce tebana mutegera naye bandegena mutegeera kuba ye mukaja he is based on Twitter gaye mulungi nnyo naye muntu atandika na kamera gadget azinawo era naye ali mu class attracts class nti ina skit gyakola ngali munyonyi kati wanajja naawe nenkugamba kati baba unolaba kupeja inonda nga nkola konti nkola skit za munyonyi ewe nzija nenkugamba ogenda kutya mweto nga mamuno nina kalango kane ka mitwalo 10 okitegeera kati just nze nkwata olusu mba nfunye sente mu kuba bulango baba challenge you invest nogamba kati abantu kamba we mu kino
tinokwata choba tukwata video nokwata wabizikwa ne tuduka ebyalo video ezo zinchamulira ddala ostegera tuduka ebyalo olabanga muduka n'ensani ya muduka nokwata noteka mu transport then no facilitating ebyokulya babana babogenda okukozesa you invest I've seen you guys shooting nafunako mukisa wenalize wachea ne basanga mu shooting it's a big group muri ddala mmere gye mufumbi you do all that sibya kufakinga out that omuntu obanga mugamba muntu ntino nga skiti yakulya laki mulagese picha enkalu gula kipirawo kyo gwa bagendero kirya oba sigwa gendo kirya kruje mugendo zana nawe yebegendo kola kirya yebogendo kirya anti yes yocho kiri teka mu ofune I've seen we've seen entalo za TikTok ozebala myutya aka sikuliranga ko musaga ya kuyomba anyway naenda bya abantu nga they attacking people oze wazotya katwala omuntu utalo mwana ngendo bere amuna katinze na mama wange role model wange the best friend wange niba byabawalanga anchaye amanya bawala abanchaye mama manya bawala abanchaye amanyi goyagala gwenjagala amanyi abangamba mwa gwenali badde negomba nti mama wange kale ana simanyi ntakugamba naye jomanya kamala byonna I just feel the way you talk about mom nenda biradala nga mama omwagala nalongo ye mwagala kati nga okiraba nga nekyo kyentalo mugamba kati wano nkoze ntya kyemayi ku social media okwo dero nze ne mu buntu omuntu era amanyiko aka nze dero sokujjano ng'obumbujja nenkuzikiza naye ate mukuzikisa nze si bumbujja noyomba okay means I can even admit naye nkwate olunako olwenca nenzija nange nenkunyonyola kati ate wano gwa abazze udako nze nenzija nenkunyonyola kwanza abakwenonyeza nenkufuna nenkutunyonya tuyinza kisetolinga nentegera nti wayiwa adde okyogeza ki busongo adde okyogeza busungu ate nekirala waliwo ebintu ebimu byotalinawo wabudde buli muntu wamwogerako niyinza okukuma olutalo nga jesimba wano lwaki munjogerako nga de lwaki onjogerako dero nja kukuwa ebikonde biki buli muntu aliwo kwogerwako blood okitegeera kati awo njogerako togenda kunjogerako wiiki namba era emba nkuwadde amasanyalaze gaba gannaku okitegeera takujjeyo tawebalenye tanzijjeewo nti banjogerako dda in fact era ndowooza nange okuba kato mukama era yanjogerako n'agamba banga kigambo n'afuuka omuntu era ndowooza naye kigambo ate nekibeera era entalo nze siri mu ntalo era toli mpulirayo mu ntalo mpozi kono olinga njagalako olutalo olunaba nga lukwatagana ku maama naye nga birala tagenda kunfunamu olutalo nze ndi soft nnyo era wala abantu okayisa obakubya mental art kwininza oyomba naye ani tuyombe kuki abakubisa maturity nti endege ezibeera wangi ne ziyogala mwaba film like you make a lot of noise but noise and silence mufuna settlement awo kyekyo just abandaba mbadde ne Archangel nga sinaba nakusiibula I've seen you working with Gudo champion Gudo Gudo mujawa umuli oliking up nayo tya kati Gudo natona yako Gudo yakuswaba champ the brother the oldest brother kati gaba mwita junior si swaba champ swaba champ mumanyi nga junior singa swaba champ gotomumanyi nga swaba champ kumumanya ate there is a life at him je mwemanyiko naye manyinga mulongo nti junior mtaya kuvadda naye wali kintu kyetutuukanga dero fena tunoonya kakuyitamu nesuka ntukwatamu wetu fena tunoonya kisinga champion Gudo yakolanga zisikiti ze ziri ezedda era bambi netugamba tukolekolemu naye ndowooza ya destiny esigala destiny because junior yogola bayamfunirako omulimu mulufulaawo agwa kusitula bulambo
bulambo we butya ndagala kulaba ku kamera agambe kati akayegede ku bulambo bwe buno kati osaba champu yafuna mulimu mu Lufula kalambo bakaita batya mu Lufula eyo abatwa battente ente wefa bagita kalambo otegeera kati mugisitula ne mugitwala mu bagitemera ennyama batanka gidistributinga tugenda ne Junior kumacha bakera 11 eyo nali sikera nyonze mimi mjenga sija kupatikana nnyo tugenda netaga kasente na stura enteji ate sinze mugistura banji kuente bezito mugistura banji eji emu ninga Junior laba nze wakakweba wasitulemu tebanza sura na kunsasura nze wakakwebaka nzijukiza musajja wange bamuyita Dante yagenda n'apoota ku kizimbe n'okupootera yuswaba yantwalayo yapoota n'agamba engineer buno budde bwe mmazeeko bumpaayo mmeka nze nkitadde kyewakola nemmota bambi nga njagaliza nnyo twafuna kasaiti ng'ali ku saiti ali mu kupoota oyo gwolaba bana nze mvumira nnyo ayogerera nnyo nti Swaba Champu alina bya divertingamu Gudo biki tebamanyi ogayi byayitamu okubeeza awani Gudo nti I've seen Swaba Champu hustling hard for the little brother yeah ne little brother we much respect to that guy nti twali ku site ye koleko site nampita ngaba kama no wado beta gamu kozi biki nengenda naye natukira era nga wekisanki natukira ku nkokoto nkokoto ntabula manyi n'amanyi gange ino yimuka nkuya kaka omugongo kaka amanyi nendeta amazzi ndoza genjo sobola agenda ku mazzi ku kagaali ndaba ngambo nawo nabwerere era nensirukayo kolo esa amugamba bidomana bireka neyo babyekimire eyo noyita mbuyisi kati natandika okukola ne Gudo awo ngamba atujja kukolamu tekale tujja ku meeting ale kale naye nga tekigguka kitegeera era Gudo nasala kati buli omu ne tutandika bwe nasala nagenda nagenda kulye nagenda mpango ni natandika okuyimba like kitegeera nga musajja wo mumanyi naye nga musajja mumanyi nti utosanga twebongako era brand zeitu kane twebongako ne Gudo nga mmanyi mulongo kati tutuuka waneno ningamba kachichinagamye muno nti when you work with brands ne mugata ideas ne munyumisiza audience nti audience yo dinera abakunze audience yanze ne abakugudo osege ko kutenga kola ne Gudo ndoza kati nchali naye nchakola naye takuvye musajja mulaba ali active nnyo ate Gudo actor mulungi nnyo ayo tunyinga tanabana kusala ile muri videos yakola nga ine chupa era ali actor yes ngomulabira dala is a good actor yes la Japanese of champion Gudo we shall look for you tunyumiyemo katono nnyo tunyumiyemo naye ababadde batulaba ku Brown Skin YouTube channel mbadde ne Archangel oyino munonya ku YouTube I saw you uploading your work there yeah ndi ku YouTube kwesa Archangel Yugi ne ku Instagram kati ne ku Twitter kwa kati na tugoba ki tugoba mere ya lero tugoba mere ya lero akulabye Facebook edukenisinde eduka ninari ujena ku milioni video bani ntwala kati nakiraye monti era kano just kamba gambe baneno just ninzo switching amuko siga switchingira dala ninzo switching amuko nti na audience ndaba imanyi luzungu bambi ngendaba ngeraba actions nungi zisesa ninga tabitegeera so in some due course I might switch I've seen that is the course you guys are taking from nibali bonna era demand etukane tukanga egenda kusabe echo because we are competing with the world because ngola bakati Sydney no abana Steve Black na nti Funny Bros Sabina Benjo bakuwa mu luzungu nti oluzungu
lutambula ate nate lutambula ne lutuuka webale nnyo naye oluganda lwange lukoma wano na Saudi Arabia bakadama bakoma tukeke Dubai abatta bamanyi oluganda naye nga neetaaga nti weba Brenjo talabe sikiti yange agambe this guy is creative nga tujjeko kino kuba tukola mu silent ezo kitegeera nti bakimanyi era anytime from now nenda switchinga nzireko keyo cause era lye kubo okitegeera nti nga onaga nti omuntu watuuda n'otandika n'oyambuka n'okula n'ofuuka omulenzi ki waliyo okufa kati ndowooza naffe okufa kw'aba content creator lye kubo nti olina otuukako webale nnyo speaking to where everyone can understand kavuye ino okwambuka naye tesobola kubeerirangayo ever naye tesobola ogikipinga okubeera somewhere webale nnyo nti njagala ntuke aka nga bamanyi wengende Kenya bamanyi wengende Nigeria bamanyi like aka nga bamumanyi cause ninga nze ntandika butandisidero yaddala cause yana ekuba erinakutte nditunulamu ndiraba ono geto timu nange era byonna byayogerako mba mbitegeera man straight out from Mulago that is where we come from bana be Mulago mwena tubatumideko mami chairperson Nalongo Victoria Brasa chairperson walo wansoba oyo nze yakutumirako nzo omwanawo sinze aka ono nzo omwanawo kato Angel Youth chairperson mu Mulago nsoba kutumiddeko nkwagala nnyo kale kibadde kirungi okubeera naye nawe okubeera nawe bali okukkiriza n'ojja n'obeerako nange leero big works man saga no musajja wange kubadda Lajja Prince Code webale byonna musajja akwebazizza kodi wadala mwana wadala era gwe kyo wamanya kati musaza naye munteekemu kuba nze sinafuna bulungi sente ate kodi bambi ali naye mukunteeka kodi neyanza gadgets to the world kodi ali mukunkolera byonna ate nga tunaba signing out you should tell them anange akawuza sente nzijjawa ninamuka akaduka kange should come support they should come and support gadgets ntunda ebya electronics byonna ntunda amasimu ntunda gimbals cameras ring lights selfie stick chargers laptops TV mbina wali nsangibwa ku Nalubega complex shop number B37 sibyange byonna duka tuligana ne muganda wange kati anti abumba inzolo bayinzo gamba tuju supporting anga atayina abasajja inebyo bintu byonna webale nyo bayinzo kunsindika neddogo ngate lya muntu bambi mugagga banange eduka lisangibwa ku Nalubega complex shop number B37 ejasanga omuganda wa Mitamak Anode that it's a combination of brands gadgets kuri Connect gadgets kati inzo bisanga era bambi abalogo bakoleke edogo mu sindika lya muiribi yadisabira edogo libere mutonotono nga lya muiribi tebali kwata nnyo ate nga nze njiri babuli kimu sina kye siriba Kampala era ina aliyo ngolabi no interview tewawonya kuita kawo nga ntuyanye katuyo oli muntu ng'abalala obadde ku YouTube ya Brownskin Events YouTube channel yoyo musajja abele mabega wa kamera naye nja mubaleterako olunaku lujja balumu weruti. My name is The Raw Small Body Big Brains. Tujja batusisikana mu interview ya Fedako. For now, bless up back.